confirmed cases in the country. Since the outbreak, we have reached 90 cases. Of those, we have lost 28 cases who have died. That is a case fatality rate of about 30%. The recovered cases are about 28, which means the difference are those under admission. Waliko abantu ababadde mu isolation yaffe aba testinze positive nga bangi baviira wano mu kibuga. So enamba yimiridde nga 15. Rubaga, Nansana, Makinde. So kyo kitegeeza nti tulina okubeera bulindaala nnyo ng'abawangalira wano mu kibuga. Obulwadde tebukyali eyo wala gye tubadde tumanyi gye buli. So tulina okulaba nti bweba waliwo omuntu alina obubonero bwefaananyiriza n'obw'ekirwadde kya Ebola, tulina okumuddukiza mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi obuwera. Ebola ate tukirabyeko nti bukambwe nnyo bwawukanyako ddala ku ndwadde ez'endala zetulumbagana. Tugambe ekyokulabirako nga ekya COVID nti abantu ku buli bantu 100 bafuna obulwadde wesanga abantu ebitundu nga 5 ku buli 100 oli awo n'okusingawo ate batera okufa. Kakati okusobola okwewala abantu abo okufa amangu, tukubiriza nti omuntu singa abayino afunye obubonero bwonna agende mu ddwaliro wali abasawo abakugu. Mu ekyokugenda mu malwaliro agafuna ddala aga gavumenti mu kiseera kino, kubanga ye wali abasawo abateekeddwa obulungi okusobola okuwaayo obujjanjabi eri abalwadde ababeera balina obulwadde bw'Ebola. N'ekintu ekirala ekikulu kwe kusobola okulaba nti mu malwaliro gaffe omwo kakati omuli ebikozesebwa eby'amaanyi abasawo basobola okukozesa nga bajjanjaba abalwadde abeera bamaze okukasibwa nti balina obulwadde bw'Ebola. Kubanga abasawo bw'oba totaddeeyo maanyi mangi okusobola okulaba nti bambala bye balina okwambala ne baziyiza okufuna bo bennyini okufuna obulwadde. Omusawo bw'afuna obulwadde kyangu okusiga abasawo banne